Ndine Honorable Minister, Honorable Minister Balamu, abantu bagamba okuvalibwa ku obwa minister. Mbukati ebigambo by'oyogera obijja Israeli, waliwo abagayo obijjeyo simanyi Bangkok, simanyi Bangkok. Kati nga lole y'amayinja. Nibagamba leero wazze ne lole y'amayinja ate enkya n'ogamba simanyi eriyo. Atolala no gamba walaba gwali mugoba yali antena ya TV, antena ya radio call. Webanga antena ya radio call ebera antena katero kanji batereyo ku Twitter yange. Olabe nti antena ebera antena. Tosobola kukyusa antena n'ogufula n'ogifula nkoni. Toyawula wakati w'enkoni ne antena. Oyina njawulo ne mwami Enanga. No. Enanga oyabera fanda, abera senior police officer, the investigator. Me, I speak what I see. I speak for the president. I speak for the nation. I'm the minister of vijana na watoto, abana na bavubuka. Honorable Baba abantu kye bagamba nti tipo omukaaga mu bantu abaliwo tesobola genda mu nsawo z'amayinja ensonga buli omu yalina akakutiya ke mpola akasawo ke era nga buli gwolaba n'akasuka nga alina kanzu nga alina akaveera kaveera singa gasoloza wamu zinza okuba zisinganawo sino truck wali ludda wawo nali Wambogo era we twali kusawa 11 amayinja ge basuula mu kisaawe nga gasinga amasasi. Era basika kye bakola tebafulumya asasiri yonna. Bayinza obbatta. Concrete. Magana amayinja gano aga black agasala wali kusuula ko likusala. Njala kwebaza nnyo abapoliisi kubanga bo baakuma obuntu bulamu n'amagye. Kubanga tebaakubako wadde n'omu sasi. N'abamawulire tebabakuba basigala waawo. Actually abamawulire babakuba. Wabula Balamu taswala. Wabula aswaza buswaza. Bamubuuziza ebibuuzo naye nga enzira gy'addamu ebibuuzo oyinza okugamba nti oba munange yatuuka dda. Ate kyewuunyisa ye minisita si yayogerera eggye ly'eggwanga, si yayogerera poliisi y'eggwanga, si yayogerera prisons. Naye waba ayogera oyinza okulowooza nti yayogerera security y'eggwanga Uganda. Owange obuyinza abuyina, amaanyi ayina mangi, naye byonna byayogera mu butuufu olabira nga byakwemalako. Yaswala dda era nga ekyali ekawempe addangamu. Nga tuvuddeko era nga tweyongera tukyali ku nsonga z'ekawempe. Omwami D. Simon azenga mukambwe era talina bigambo biwoomu. Akuba left right center, akuba Kakota, akuba NRM, akuba opposition, yakubye Kakota. Mu bigambo bibyo. Emitiyana okuva ekakuuto okuva ludda bajja bakole campaign Kawempe abaayo baabaki lwaki mulowooza nti abantu b'Ekawempe tebalina magezi kati nawulidde abantu abavudde Tooro bavudde ludda baagala kuyimirira mu Kampala fe ab'omu Kampala tuli basiru ate nga bali babawagira abali mu NRM bawagira abo omuntu ng'ali mu NRM n'awagira independent omuntu gweyawadde flaga n'amwerabira. Tunulire ekintu ekyo nadda ku independent kakati lwaki temwakola ekituufu ne muleeta oyo independent gwe mwagala ne mumuwa flag n'ogenda n'obba obululu bw'omuntu omusajja mukulu obadde mu gavumenti oli musajja mukulu n'ogenda n'obwa ssente olw'okuba ate kankubulye ono byayogedde si bakutya olw'okuba nti obasinga wano obwongo okubeera omugezi mugundi eno tebakwagala toli mulungi oli muntu mubi mu government eno si government mulimu abantu please bwoba government nene nnyo bulijjo mukyogera ku kibiina kyammwe asina kibiina mulimu obukuukuulu obukundi obwo omuntu n'ava ekiboga najja n'agamba omukulu nti oli musajja mubi nnyo nze bampitako olumalaga nti olina emmundu muge nti yesi njirina ne license nina nti abakyala baga nti obalage emmundu muga nti oyo n'oyo sibamanyi nakubanja bavuddewo uyu mulage mundu ye uyu sitaga mundu Mr. President ngana bogodde agwa wansi ngana bogozi kati bavudde kiboga bazze Kampala kuwabira babo wa mu Kampala nga we kiboga yabasindise alino mu Rubaga nga yaga nti yasinga okumanya Rubaga ali awo nze namugamba you a backstabber mu Lungereza
obu aseka nawe watu bochuka nga akufumita mu mugongo ne baddira wano waliwo omusajja wa opposition mwegwa mwito wa opposition buli campaign ye bebaji financing ngawo na bosimba kyaga waliwo nomulaba amuzimbira n'ennyumba tujja byogera kakati ebyo nabyo yogera simanyi bagenze kiboga simanyiwa nedda mu byobufuzi olina okubeera n'akalimi akasikiriza abantu okay bwinginda abudde n'asabula abakubye eno neeno agambye muwale wa opposition abamanyi nga ba opposition nenga baba financing ba NRM abo nno nabo tubayina era nga batera nnyo okuvayo ne babakonako ne beewakana naye nga mpola mpola era tujja kubanga tukola ki ate nga tweyongeddeyoko munnange Yes Budget Events avuddeyo n'atabuka n'agamba ye kikyo omusajja yawangula bulungi lwaki temumulayiza simanyi abalira basajja no byabufuzi okudde nalukola omuganyi okulayira mbuliza kwezi ni anja babalira simanyi oba mukama nzije mu nseno ngende planeti endala oba newo okutwa kwezi baba mebine ebintu byagamba omuntu bwalwa mu buyinza katonda amuggyako ekisa eno gavumenti katonda agijjako ekisa nalukola awangudde akalulu kawangudde goka mukoledde omenyetawo okugulu okubye babajjo okubye abamawulire simpathe y'enyalemu yonna eziwa nalukola akuwangudde amaze okuwangula akalulu omutaddeko ekigambo nti akubbye omutwala mu kooti pulezidenti w'eggwanga omulamba noyimirira ku state house nokola n'ebbaluwa nti bansibye akalulu kubanga kitegera nti bamafiya be bamutomesa aswale muki omaze okugamba nti bansibye akalulu okubidde electoral commission essimu obagambe temulayiza ki kyokka buli kyebakola kyongera opposition maanyi kati just nalukolomu emyezi gy'omukaaga si myezi mukaaga just emyezi mukaaga kati banki tebagala budifiiti bagakola kibo NRM nga tesazeewo tokola ki naye amaanyi g'abantu gasazeewo dati nalukola ye kati kikira ti NRM byonna byekola okunyigiriza nalukola ate yongera bantu kuki kyokka ebula emyezi mukaaga bagende muki tompapya babugirangu byo naawe okutta maapu ya Buganda ogijjeeko okubye nalukola emiggo okubye abaana be bonna ki emiggo okubye bulungi nalukola omuganyi okulayira ali mawulire bamuganye okulayira yagenze abagonna mawulire gakolera ki oyina beesije mu kkomera nkulaga gavumenti nti yagwadda oyina beesije mu kkomera okubye abaana emiggo nalukola omukubi emiggo awangudde okutte maapu ya Buganda buli bugenda kuvaawo twesinyiza okuba nze musibu kakati leero oli mumunyungufu bambi omuyungufu kakati mukatonda mu pulezidenti Museveni olaba vidiyo eno kale mpensonga bbiri lwaki abaganda bakwagala okusaba buloga bafune kabaka wa Busoga Kawempe North ke kasinza okuba akebyewuunyo kwegamba kalimu ebintu bingi twalaba ku Jati ne tulaba obululu babuyuweeri ne tulaba bingi nnyo bye twalaba ne tulaba omudidi gw'ensimbi oguttako muko ogwali gutambula emisana tukutuku ne tulaba buli kimu naye munnange kaagaana era okulabika okukakasa nti kaali kabyewuunyo neyasemba eyasembayo mu butuufu ng'olabira ddala obululu yali talina naye yavaayo n'agamba nti ye yawangula ne bamubba kakati we tuli awo era kinaagwa kitya tulinzeeko tulabe binaakomenkereza bityo nga tweyongerayo munnange ate ye musajja mukulu era Bajje avuddeyo n'agamba nti kyewuunyisa ye talina bigambo biwoomu eri taata wa Martha omwana muwala ono eyafiiridde mu bbaala n'agamba nti mwana nabaki gwe wazaala n'okuza n'osomesa ssaawa ezo 8-9 aba akola kyebweru nti ng'oli taata mulungi omwana w'obuwala aba akola ki ku myaka egyo emyaka 23 aba akola ki wabweru ye abadde kale we ebigambo bye bikambwemuko eri taata ne maama abakuza omwana ono nti ndowooza omwana balina engeri gye bamukuzaamu ekyejo nti oba ye mwana muwala yekka kwegamba tugendeyo tulabe Martha yafudde atya tosobola kuzaala mwana wo n'asoma primary n'asoma secondary n'asoma university n'afanga emmesi n'agenda mu bbaala ssaawa 8 sitole gaba gundi yamukubidde essimu kaasiya w'ebbaala naye ng'ate bamusanze alina ebbaala waakola ki watudde wanywera
kati abantu babuuza yafudde butwa yafudde ki kubanga tebitegerekeka abalala bagamba obutwa buyinza okuba bwabadde bwa bbaala eriwo yasoose okunywera abalala bayinza okaba babumuweredde ku ki kwene eyokubiri naye nga ki ekitambuza omwana w'omukazi essaawa 8 ez'ekiro abazadde mwenna bampuliriza ku leediyo ng'olina omwana w'omuwala omwana olina okukoma okutambula essaawa 3 ez'ekiro naddala nga tunafuna musajja ekonome esosayati efudde omwana atambula atya sawa 8 kati omwana aba akyali mwana kyokka nali manyi omuntu bw'agende ku yunivasite n'asomako aba amanyi obubenje obuli muki kwezi nkuse kutuuka wano sirabangako Sirekwini ambala bulungi Sirekwini bawunya emmanga baba n'enjala enkyafu baba ne infection bwe bigenda mu bbala biwenjulako buwenzi ne bikola kirululu teri bantu bakyafu nga Sirekwini bolaba mu mabaala omulimu gwamu okutambuza bulwadde n'ensobola famire y'omwana nga bantu babuvunaanyizibwa naye ne taata mugamba lwaki tukyekinga ku muwalawo n'omubuulira n'omugamba togenda mu bbaala kwesi bituni myandi osobola okusanga omwana mu bbala n'omukwana n'omuwa ekitiibwa nze nawasaako bwe nawasa abantu ne bambuuza omukazi wamuje ne mbagamba kusawuna buli omu nnyo era kibi ddala mawulire ga nnaku nnyo nyini ddala naye nga byonna bigenda mu maaso bannange Uganda okaaba wooseka abaana bavuddeyo ne boogera ebisongovu ne bagamba mbu abaabalala bafa mundu ate abaabwe bafanga biyenje bafiira mu mabaala comments ezo zikwasa ennaku zikwasa ekisa bambi si buli omu nti ali mu gundi oba oli yawaenjoyinga taata w'omwana oyo abantu abasinga obungi balowoozezza nti munamagye bambi ankowe ye munamagye amuganda wa taata we naye taata we omwana oyo ayinamu ssente ayina era kigambibwa nti be bamu abo abaleeta laalizi zino zemulaba ez'emmotoka mu Uganda be babikola yabirimu naye abaana boogedde ebigambo nti bwana ab'e Buganda babakuba n'emmundu bafa masasi ate abaabwe be baprotectinga ennyo mbu bafiira mu mabaala Mukama Katonda tukyuseemuuko bambi tukyuseemuuko ku bigambo obulumi bungi ate era nalabye no kino tekiri wano kyokka nalabyeko abaana bangi bavuddeyo ne mu Western Uganda nga bagamba nti lwaki ekyamatha bareactinze mangu okuggalawo ebbaala naye erishama n'olunaku olwaleero Setahayi terikyali kikoleddwako nti lwaki nti awo waliwo ekobaani bingi nnyo era nno munnange tubadde tukyali ku nsonga za Setahayi era nezireeta eggulu nnaku lw'eggulo twafunye amawulire ag'omusomesa naye eyafudde mu nfa etanategerekeka era nga n'essaawa yakakati ebibuuzo bingi naye nga ansa ntini okufa kw'omwana mulenzi ono abadde aweza emyaka 3. Oh no. A teacher from Seta High School, Mbalala campus, has been murdered. According to Mukono Police, the teacher by the name Ivan Oloya is said to have been killed at around 1:30 a.m. on March the 22nd, 2025 in Bajo Cell, Nyenje Ward, Goma Division. Kampala Metropolitan Police spokesperson Patrick Onyango told the media that Oloya left Seta High School Mbalala campus and was heading to Bajo when he was attacked and killed near the gate of Code High School where his wife is a teacher. However, police has confirmed the arrest of some suspects, namely Simon Mabale, aged 23 years, Tom Chibuka, a mechanic, aged 38 years, Simon Lokoda, a casual worker, aged 18 years, Paul Kasumba, a casual worker, aged 21 years, and another 16-year-old casual worker. The deceased body was taken to Mulago Hospital for postmortem as police continues to establish the cause of its murder. This is the second time in a space of just a few weeks that Seta High Schools is in the news for death reasons after a 16-year-old student was found hanging dead in the dormitory of one of their campuses. Gega mawulire ge twafunye yattiddwa naye nga nsonga ki tuwulira biwulire yattiddwa naye nga tetunategeera nsonga ki era lwaki bano abakwatiddwa bamuseka. Nsooka tugendeyo tweyongere okumanga tufuna amawulire agavaayo. Mu mawulire ge tulinawo omusomesa wa Seta High School Mbalala campus yattiddwa
kino tekiri fantastic ngambye bwenti omusomesa wa Seta High School Mbalala campus yatiddwa njawula Mbalala ne Mbarara mwami oloya esawa nga 7:3 ogwekiro yavudde ku waka place ye bwenjogera waka place ntegeeza Seta High School Mbalala campus olwonga alagawa jasula gye bayita ebajjo bamutemuliddewa munange bamutemulidde kumpi ne gate ya Code High School mukazi we jasomesa ayitibwa Abe Mase kisoboka okuba nga yabadde ayagala sooka kuyita ku ssomero lya Code High School apikinga omukyala agende jasula ebajjo munange bamutemulidde kumpi ne gate eyo omusomesa wa Seta police okusinziira ku mwogezi waayo ya confirminze era waliwo ba suspects ekigambibwa nti bakwatiddwa mu musango guno Seta High School Bajjo Seta High School Mbalala campus nga mulabye okuviibwamu eddibu ly'omusomesa abadde ow'enkizo era nga wansonga fantastic ebyo byebyo bigenda mu maaso naye ng'ekyewuunyisa nti paka essaawa ya kakati Seta High School management enavaayo kubanga ate ennyonnyola oba ng'eyogera ku nsonga eyo oba ng'ekola statement abaffe kiki ekigenda mu maaso ku Seta High kiki ekigenda mu maaso ku Seta High Mukama Katonda yamanya ekituufu naye nga mawulire si malungi yadde n'akamu kino kiyinza okweyongera okutiisa abazadde okubanga oba oli awo mu maaso awo omwaka ogujja sinakindi n'etaamu ejja okubanga batya okutwalayo abaana baabwe singa tukyeyongerayo munnange n'amawulire ag'enjawulo ene wa Vairota Miranga Myereere bikyalanda abaana basabudde Vairota ate era bakyamukubira ddala abantu abamu batukeera nnyo obwongo ne tubwerabiramu buli omuntu asobola okukola ekintu nga mutuufu obadde tokisuubira nti asobola okukikola neweebuuza abadde kuki abazungu balina enjogera egamba nti fools lash in even where angels fear to tread abasiru banguwa oba bayayaana okugenda ne malayika gye zitya okusuubula kati okuwagira NRM si kibi era mu democracy everyone is entitled to support any party gyawulira nga agyagala niosooka ne weebuuza okola mulimu ki era okifunamu kyenkana ki era kikkosa kyenkana ki in an abnormal situation he acts abnormal becomes abnormal. When the situation is abnormal, you also have to do what? To act abnormal. Naye bwe okera n'oyambalira ddala okyanoonya bawagizi ate n'otandika baawula yawulamu tulaba ku bituuse ku banno okuvaayo mu lujjudde ng'oli munnabyabufuzi munne ng'oli munnabyakatemba n'ogamba owagira NRM sooka ne weebuuza osinga kukolera wantu mu kibuga ensi yonna urban centers mubeeramu opposition ate be bagenda okuwagira kati ogenda kukolerawo osacrificinga kinene mu nsi muno okugamba nti owagira gavumenti ng'ate okolera muno mu sentulo baana mmwe ki ekibaliko emizimu gy'omwavu gye gibanoonya kiki abaana basabula bana abaana basabula abantu bako omuntu avaayo okwogera mu butuufu nga talinamu kyagamba akukuba left right center naye Vairota ye yaluguddemu n'ayambalira ddala akakofiira ate ekyasinze okusanyusa oba ekyasinze okuba nga kyewuunyisa abantu nti yagendedde ddala mu kamera nga yalikodinga buli kimu ng'essanyu alina lingi nnyo essanyu yabadde alina nga lyamwekiwagonja wegamba nga kulaga nti ekyakola kyenyumirizaamu era nti akifiiringa kyeva olaba ndowooza abantu bavuddeyo ne baba nga banyiivu nnyo bagamba ono katumusabulire ddala oba oliawo anaddamuko ku magezi naye ganaddamu nze naawe era nga weetuli okuba nga tukutuusaako amawulire ag'enjawulo oba bagambye tebalabangako omuntu musiru nga Vairota nti kubanga abadde akyanoonya bawagizi
era balagidde nti n'ennyimba ze balekeraawo kubanga bazipushinga badde bazikolamu adiweeti abakola ki nti balekeraawo abaffe binagwa bitya binatambula bitya weewaawo abamu bagambye nti omwana anoonya mmere mumuleke ate wanaatuulirawo mwe munamuweza renti byonna byonna waneeno fe we tuli kubanga tugakutuusaako era nkugamba kimu nti munnange teweerabira kubanga osubscribinga omukutu guli gumu gwokka NCK TV oba olieyo nga tuna subscribinga kekadde ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereevu nkomawo nabyo tovaawo sigala naffe